Uganda zeye mu lugunya lwaki ebbeeyi y'amafuta yeeyongedde mu bbanga ettono etwakakuba emabega. Eno ensonga eviiddeko ababaka ba Paalamenti okulimbwa Teeka Magafa owa Igara West, Ronald Balimwezi akiikirira abantu ba Nakawa East ssaako ne Dennis Ssekabiro owa Katikamu North okuteeka gavumenti ya Uganda ku nninga nti ebeeko kyekola mu bunnambiro. We twogerera lita y'amafuta egenda mu nusu kakaaga okusinziira ku masundiro g'amafuta agamu kakaaga. Kitegeeza nti bw'oba oyina lita omutwalo gumu tokyasobola teeka na lita 2 mu mmoloka. Waliwo okulinnya mu bbeeyi y'amafuta mu nsi yonna. Ekyobulabe ekiriwo nti ate mu Uganda bw'erinnye erinnye nnyo, era nga mu East Africa yeffe tusinza okulinnyisa ennyo amafuta. Ensonga y'amafuta eba nkulu era amafuta ge gaddukanya ekonomi y'eggwanga. Naye kyennaku nti wano mu Uganda amafuta ga buseere nnyo nga gakosezza bizinesi, era bizinesi ezisinga zifudde lwa nsonga y'amafuta. Abaka basabye ne minisitule ekwatibwako ensonga y'amafuta ekola okunoonyereza ku kampuni z'amafuta ezigufudde omugano okwongezanga ebbeeyi y'amafuta buli lukedde nga geerimbika mu nkola ya gavumenti gye yateekawo eri abasuubuzi ey'okwekolera ebbeeyi. Tetwerimbika nti kubanga twakkiriza abantu okukola bizinesi ez'enjawulo, liberalization, tetusobola kwerimbika mu ekyo. Eggwanga nga Rwanda liberalization weeri, naye balina ekitongole ekirondoola amafuta. Agreement eno eraga nti bakoze ne Starbex eno nga bagenda jigusa amafuta agasinga okuva ebweru. Kitegeeza nti webaba bakumya amafuta gabwe ne bagatereka bano bagafunye ku buseere, prices zijja kwambuka nga ndowooza nti ensonga eyo emu ku zo gye ndowooza nti erinnyisiza amafuta. Gavumenti we yakolera ensobi nti n'ebintu bye yali talina kweggyako kuwa abantu bakola bizinesi yabyeggyako okugeza ng'amafuta. Kubanga amafuta bwe gaba nga gali waggulu mu bbeeyi, buli kintu kigenda kirinnya. Kubanga atwalwa sukaali eruweeru, atwala omunnyo alinnyisa kubanga amafuta ga bbeeyi. Kakati n'oli atunda omunnyo naye n'agulinnyisa kubanga naye agusobodde bbeeyi. Kati kino ekintu kiggwera mu muntu waffe oli asooka wansi. Nga bannayuganda basemba ennaku enkulu, ababaka bano era basabye omukulembeze w'eggwanga lino ajjukire bannayuganda bawi b'omusolo abayise mu biseera ebizibu eby'omuggalo ogw'emirundi 2 kubanga ensonga y'amafuta eno emaliriza esibidde ku bbo ng'enjogera y'ennaku zino. President Museveni nga mpunzika bw'oba oyagala kumanya ennyinke gye tuyina, vaayo tukulabe naawe ogula amafuta, tunda ente eyo, gulako amafuta wali, tukulabe nti zivudde mu nte eyo, olabe nti osobola kutunda ente ennamba, si gwe olina ente ennungi. Osobola okutunda ente ennamba naye nga teyinza kujjuza moloka yo gye bakutambulizaamu. Era companies ezimu zikaaba nti amafuta gabuze, kyobola bagafuna ku buseere ate era ne bagatunda buseere. Olwa monopole eno eyagala okuteekebwawo, companies zino ezimu zolaba nga zigula amasundiro g'amafuta zigenda zigajja mu business. Eyo nno nkola ya multi companies zino ezizze mu ggwanga. Kakati ne kati tulowooza nti abanene mu gavumenti bateeka okubanga amafuta basazeewo bagasibe, bagasubudde gonna agajja. Kakati be basalawo bbeeyi ki kwe mugulira. Abaka bagumiza bannayuganda nti bakuleeta ekiteeso kino kyennyini mu lukiiko lw'eggwanga sabbiiti eno. Waawo omusajja omu yawandiika nti okokola ennyo